Emotions kitegeeze byembagambye simanya ani alinako hiti simanya ani yayimba edda nzo manyi lwaki nkulashinga ne babebe ku ana hiti not because mbusibagala mbagala neibu bati bakkiriza nti nno omwana omuto lwaki afuga bino ebintu this is a serious thing. I respect them still, I give them respect, but I have to do my job as a leader. Kati ya leadership yange wevire ne ngamba wadoli mukuru wange necho sijashikiriza because these people deserve it. This is their religion actually. Ate bwe tunafuluma mwe mugendo sigalawo abo kitegeere. So ebintu ebyo bisere bisinga biba bikulu leader okuvayo n'okola decision no matter obegenda kuleetera empalana obegenda kuleetera ki okitegeere. So mulina okunonda abantu nga asobola oyimirira ku kigambo kye n'agamba kino nno. So ye musajja mukulu Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo abagambye nti abantu nga babebe kula mbu tebakikkiriza nti Eddie Kenzo omwana omuto yabafuga mbwawe bava olutalo naye n'agamba nti mu buto bwe era siraba wa respect kubanga akimanyi nti bo bali bakula okumusingako era bayina bingi bakoze mu music oba oliyawo ye naye ebyatanaba kubanga akola ki abituukako nti naye kyo tekijjawo kiri nti ye president w'abayimbi. Tuvuddeyo nga tukyali ku nsonga za mukulu Edrisa Musuza ezo zennyini mwakitegeddeko nti omukulu ono bamunominatinze mu Grammy era nga bulijjo naye Abannayuganda beebuuza ye Eddie Kenzo oluyimba ki olwo olwavuddeko okubanga bamunominatinga nga Abannayuganda nabo tebalumanyi era beebuuza oluyimba yaluyimba ddi era beebuuza yaluyimba naani. Bibino badde okimanyi nti oluyimba olwatwaziza Eddie Kenzo mu Grammy Awards tewaliwo munnayuganda yadde n'omwalumanyi. Tetumanyi dikedi Eddie Kenzo lwe yayimba luyimba olwo, tetumanyi yaluyimba naani, naye lwe lwamutwaziza mu Grammy Awards. Kiki olowooza ku nsonga za Grammy Awards? Nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tukyatunuulira ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda era nga tubaawo mpolampola okubanga tugakutuusaako. Munnange obulamu bwa Birungi Samantha bo buli mu matiga era nga buli olukya mwana muwala yeeyongera okubanga aggwerera ng'ebibuuzo bikyali bingi naye nga ansantini ono yavuddeyo n'atugamba nti Samantha muloge era mbu buli avaayo kubanga agezaako kubanga amuyamba nti naye afuna ebizibu. Samantha baamuloga tukkirize tugaane ate manyi bulwadde baamuloga. Samantha baamuloga eddalu. Samantha Birungi Samantha yagwa eddalu baamuloga eddalu ate era baamuloga nti ne bw'oba ggwe kennyini oyagala kumuyamba osiraana. Okubonaabona kwa Samantha kwatandikira ddala nga ente z'abakadde amazibuze ze yali alunda oba zaabula zitya simanyi, yagamba muzaafa kalusu simanyi, naye ate singa kituufu zaafa kalusu lino eddogo lye baateeka ku Samantha teryali mukutte kubanga eddogo ligoba nsonga. Eddogo ebiseera ebisinga ligoba nsonga. Samantha yali mukwano gwange nnyo kuno ku TikTok era nga twogera naye Samantha ne bw'omuyita omujjanjabe takkiriza. Avuddeyo naye nga yo embeera ya Samantha si nnungi era bwe mweba mwena mwalabye akatambi ng'ali ne mwana muwala Shira Price ye Samantha takyali Samantha gwe mwali mumanyi. Oli yali ku Billboard nga buli omu amutunulako essaawa ya kakati mulalamuko era nga bw'omutunulako otya ensi eyo. Tuvuddeyo ye ate mwana mulenzi Rama yeekokoola Tamale Mirundi Junior agamba talabangako muntu mubi nga Tamale Mirundi Junior era nti talabangako muntu alina enkwe nga Tamale Mirundi Junior. Sirabangayo muntu mubi ku nsi eno, sirabangayo muntu mukyamu ku nsi eno nga Junior. Junior ekisooka oli musota, oli muntu wankwe, oli munnanfuusi,
toliiko munno naye muvubuka gwe nkugamba ebigambo bino wammanga ensi tekungulwa Junior ensi tekungulwa Junior ogenda kutuuka okunoonya akuwa olwendo lw'amazzi nga tomulina Junior oyo twali ku ONC wajja Namyalo nali mu mmotoka yange nga neekiringidde Junior n'aveeri yalina chicken nze chicken saamunyega Junior n'aveeri najja ku mmotoka yange nga womanyi nti nze sirina mutima mubi sirina bad energy nga Junior nkonkona weyeesesasesa lwame emmotoka yaffe nga manyi nti munnange muntu neera omutima gwaŋŋamba but still akaseera ako nali manyi nti Junior muntu mulungi talina buzibu azze kumbongako twogereyogeremu munaye Junior nga ajja muggulira mu mmotoka yange mwalimu KFC najjamu ebifi by'enkoko n'abirya kati we yamala okulya ebifi by'enkoko n'agamba olyo alina akavubuka ako akamukwatira kamera n'akagamba wano tolikodingawo Junior webe mmotoka yange embi lwaki enkoko gye wasangamu wagirya lwaki enkoko gye wasanga nze mmotoka eyange si yabanaku Junior emmotoka yo mulimu ebiku emmotoka ye ewunya olukuku era eyo emmotoka Junior gy'abagambe ye emmotoka ye ewunya olukuku ewunya ebiku nze kiyenje kyagenda ne kingwa ku ssaati ne kifuukira essaati yange mweri wano enjeru essaati yange enjeru ekiyenje ekyali mu mmotoka ya Junior kyagifukira tetugambye oyina emmotoka nnungi esinga yanniyiga obuyonjo Junior ayina n'essaati buno bukalukalu bwakuba essaati nga makkati mulimu olulangi lwa waya zino ez'ebyuma eyo essaati gy'ayambadde yatujjamu gwe Junior wabadde olowooza ojjamu n'enkoko era mugambye nti bw'abanga alaba nti ebirala byonna byali bibi lwaki yalya enkoko ye eyali mu mmotoka nayo yandigirese nti naye lwatuuka ku nkoko ate yo yagirya n'atajogera nako ate mbo n'atuuka n'okugamba omwana yali alikodinga nti akoko tokakwata akatambi ako kaleke tokunkwata katambi nga ndi mu kulya enkoko kakati kirabika enkoko eno nayo yaleeta obuzibu okulaba nga Rama yamutabula nnyo nga tuvuddeko eyo Senga Acid talina bigambo biwoomu eri Balamu Balugaara ndowooza olaba abaana bataginzaawo ku baana abo kuliko Chicken kuliko Bianca mwena akaana kalenzi ako mukamanyi naye sawa yakakati kaafukira ddala akawala era ebintu byekakola muwala awedde emirimu oyinza okwebuuza kikyo lwaki ataginga Balamu oba lwaki ayogera ku Balamu Balugaara eri abaana abo ensonga nnyingi era nga mwena muzze mu biraba omwana we baamutuusako mu ofiisi ya Balamu naye abantu ne bavayo ne bakomplaininga ne bagamba yalemerera omwana ono mu butuufu okumukwatako n'akyuka oba kitegeeza kumutwala mu kkomera bamusibe omwana adde mu system bibino Balamu leka musindikire audio. Honorable Minister mbadde nsaba gavumenti ensayiningire inti egenda ku ministry yo egenda kusomesa oyo omwana mwana akaana kano ka Bianca okategedde nkano akaana akekola obusolosolo konna ne kawumula kundi ne kawumula amatu omumwa lwaki tukatwala mu somero erya military mu somero nga nebwe kawumula kagenda ne kakola ki ne kayoza uniform z'abajasi ne wali aga primary mbadde manyiga secondary sabo kambala obutiiti sebo tuvuddeyo chicken agudde ku kyokya bino byakola analysis bino bya analyzing bino byayogera leero agudde mu mbi z'aba foot soldiers ate bo munange bakuwalabula era bo bakuwa ebibyo era babimuwadde ensonga yino
agamba nti Bobi Wine astopinge campaigns ze banchiddemu naye gwe kano gendo bigambe nyoko n'ekitawe yakuzala n'obwo obusiru kajja kamansi obusiru toddamu kukwata mukulembeze waffe ng'omuteeka ku kipeegi kyekyo ekirimu envunyu n'amazi lya amazigo nuna minyojo gwe olya amazigo olaba tukulumba tukujonkera kironderera bikomenti nekiteeka ku pulezidenti waffe olw'okuba kyagala okuzimba emboozi toddamu kutumanyiira gwe totulumba enesawa si yakusinika mannyo genda olya eminyojo olya amatako golya amazigo gakutuuke wano mu kawongo ffe tetukulinaako buzibu toddamu kukwata mukulembeze waffe ng'omuteeka ku kipeegi kyekyo ekivundu ekyo kajja wano kazungana kasaamirira golowooza okusirika tetuli bantu golowooza okyayogera ekyaitu kyonna abantu ne bakigula ggwe eyabuna amazimu bwongo stupid kajja kasaamirira kasaatu ebyakikeni kikeni bamuviiriddeyo era ne bamukangulira ku ddoboozi ne bamugamba yogera by'omanyi by'otamanyi toddangamu sirika tonyega kigambo eyo nga tuvuddeyo Bawasindaleera Ssanyu avuddemu omwasi agamba nti ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tamanyi oba ngeri gy'abirabamu oba namwe mubiraba era n'asaba Uganda Police Force nti bakendeeze ku bukambwe. The armed forces, the security agencies, Uganda police, and whoever was involved in brutalizing people on the campaign trail of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in the western part of Uganda. I call out to you politely to say free all the political prisoners. The brutality was uncalled for. I condemn it with the strongest words possible, which I can't find because the animosity is indescribable. And if this is the act of Uganda police, which is to protect and serve, the question is, who are you protecting and who are you serving? And it's just sad because the manner in which the people were brutalized, especially the women, to the extent of indecently exposing them to the public. And then the police spokesperson has the audacity, when asked, is there an apology for the indecent exposure and the brutality of especially the women, because it's really disheartening, it's really disgraceful what happened to these women. He says, I've not watched the video, so I can't be in position to issue an apology. We all have mothers. We all have sisters. Some of us have wives. We have daughters. Mr. Isuke, I think that's the name. For humanity's sake, when you take off that uniform, how do you sleep at night? What if that was your sister, your cousin, your mother, your daughter? Would you have the audacity to be indifferent and say such things? Someday you won't be in that uniform. Someday your daughter will disagree with the sitting government. Would it be fair if they treated her like that because she disagrees with the sitting government? I think it's about time we do the right thing. These offices are temporary. Uganda will stay after all of us are gone. Our children will inherit it. But our children inherit our names and our actions. Free the political prisoners. Let's disagree in a humane way.
We can disagree and still live together. My ideas don't have to be your ideas don't have to be mine. That's the beauty of humanity. But it's uncalled for. Obubaka omwami wa Sindalera Sanyu ng'asaba Uganda Police nti munnange mukendeeze ku bukambwe kubanga bususse. Ate nno mbadde eyitayita nga lwakisigwa katambika mwana mulenzi Palaso ng'agamba nti mpulira obusungu nti era singa Chameleone si mukulu wange nandibadde mukuba panchi. Nno mulowooza ki ekimuyombya biibino? Mbadde ku stage, mbadde ku TikTok nendaba Kamiri. Musimanyi abanene Uganda tuli babiri. Nze ne Bebe Cool mbadde nfudde. Twandi Kamiri mwagala nyumpulidde nga njagala yita mu TikTok oba mukuba oluyi. Munene muche mpoze emikono. Nenga Kamiri ate Kamiri muyaye. Ako kavideo wakalabi. Nakalabi anko nakalabi muyaye akuwa chepe namala nazitwalirawo. Akigambye enfa abanene tuli babiri. Nze namala nagamba naye Chameleone mutono naye akiri nene. Ne wali abanene nga just mitwe minene nengane boss wange. Mulo wakaisa Ochimanya akaisiza mu akiri nene nalyoka kwawulira ne mu banene engeri gye bajja okuba abanene na Kamiri mutono naye akiri nene n'agamba wali abanene nga just mitwe minene. Ndowooza obiwulidde ate nga tuvuddeko eyo wano bakulaga nti omugagga akyusizaamuko mu ngeri ki omwala we gugenda okuba nga guzimbibwa oba oliawo tetuddamu kulaba ebibadde bigenda mu maaso ng'abasuubuzi balajjana. Yeah, you guys, kino ekintu ebyadda kye balina osookera ddala okukola. Wandabyeko balizi by'okuva eri ku Container Village bali kusima mu myalo. N'ekintu kye balina osookera ddala okukola bakikoze at the last ng'owedde emaali y'abantu emaze okufa. Naye kale tubeebaaza kuba olwedde bamaze ne bategeera ekituufu. Ya situation wetyo weeri okusinziira mu Kampala tewali booda n'emu ekkirizibwa yitamu. Nesimanyi oba ebimuli bagenda biteeka waggulu kuba ku pulaani nalabako ebimuli. Ala ebimuli bigenda tuulawa. Yagambye nti oba oliawo singa kino kye baasookera ddala okukola mbu oba oliawo abasuubuzi tebandibadde nga bafunye obuzibu obwabaddeko n'okuba nga bafiirwa emaali zaabwe. Nga bwe mubiraba nga balajjana nga bakaaba omwala gwa Hamu ne gufuuka omwala gwa Hamu. Naye katusuubire nti oba oliawo ebizibu ng'ebyo tebigenda kubanga biddamu. Tubadde tuli awo ne zireeta fulufiga. Omanyi fulufiga ono muzibu nnyo. Y'omuntu akuvuma nga waakuwaana. Kwegamba nti ne bw'oba nga oluusi obadde ogenda munyigira ate okafiiramu. Ayinza okukusabula n'akusabula ate mu vidiyo nga tanagimala era n'amala n'akuwaana. Era n'atuuka mu makati n'akusabula era n'amala n'akuwaana. Kakati agamba esinga acid. Mbu tamwagalangako. Mbu konna kali awo kabeera katukubadde. Naye ate n'agamba nti kituufu omuntu okukusiima. Akwebaza nnyo mbu ebyo byokola Mukama akwongere. N'otugubala bannange nze neewuunya ndosenga acid nyongera okugamba okusabira Katonda akwongere ebirungi bingi mu ebyo byosiga naddala wadde ng'oliko ebibi bingi nze sikwagala kakazi gwe omwotunira ng'obuto buttemese naye ndi musanyufu nnyo era ekirungi kisizema kukyebaza nti wasobodde okuwa masa ebintu nange bisobola kumuwa. That is great. Ate nze tunulira nnyo ekirungi okusinga ekibi. So ekyo kyokka kimala okukunjagaza n'okuba nga nkwebaza kubanga n'ekyoka bazita abantu tebasanyukirako bannaabwe abantu tebeebalizaako bannaabwe muno naafuna ekintu n'onyiga bunyiizi n'otugubala bannange nze neewuunya ndoza kyovala muli baavu mulemedde mu mbeera embi omuntu afuna te kirungi n'onyiga abantu banyumira byabe n'onyiiga senga acid nyongera okugamba okusabira Katonda akwongere ebirungi bingi mu ebyo byosiga naddala wadde ng'oliko ebibi bingi nze sikwagala kakazi gwe omwotunira ng'obuto weebale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking. Nuna mawulire gabeerawo mu bungi nnyo era tukyakuweereza era tukyalina bingi nnyo mu stock bye tulina okuba nga tutunuulira naye nga byonna nga tetunaba kuba nga tubikuweereza. Nkugamba kimu nti gwe subscribinga gwali eyo ng'obadde tonaba ate nowemala okusubscribinga ng'onyiga akade nakugamba nti akade kano katuyambako okuba nga tegeera nga tutaddeyo amawulire awo ne tulyoka twefunira amawulire bonambiro nemu okuba nga tufuna amawulire nga gayiseeko. Tukize tube nga tukwerekereza tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo tovaamu.